BOCAT TV Nera. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV YouTube channel yaffe obale kwera mpozi ngate otugoberera subscribing ate na kusubscribing liking ate following onako olwaleero atukyaziza omukyala ajatubulira amanyage ava mu Rasta community abasinga balagamba nga kizibu okusanganya abakyala aba Rasta tumanyi basajja baami bavubuka betusinga okumanya mpozi n'abajamaika abali eri ne mu Uganda abakyala aba Rasta babadde batono nnyo ne tufunye omukisa okubeera mpozi ngate tubafuna olako olwaleero bwe tuli nayo omukyalo ono nze SULA SSENYONGA nga bulijjo nyabo amanyago Manya gange nze Namale Martha. Namale Martha. Nna mchala Muganda. Wampita Empress mama, yes. Mchala Muganda. Ekyo kirungi. Babuze kabala ba BOCAT TV YouTube channel ya feno. Bana babuzaako balabi baffe bonna mwebale nnyo. Yeah. Tulina ekintu kyetuze twakitandikira ku bwe twali tujjukira omugenzi Lake Dube. Twakyazaako wano abantu ab'enjawulo twafusaza ofa Kayiira nga ayogera ku bulamu bwa Lake Dube nabeerawo ekintu ekyatukwatako waliwo omukulu amanyiddwa nga Rasta Yiga n'avaayo n'atugamba bannaye ekintu ekyo kiriwo ekiniwo eki naye olwedde tulina wano Rasta community wano eyaffe kati abantu bw'omugamba Rasta community obwongo buddukira mu ggeto eri mu Kisenyi abaana abeekubisa abanywa enjaga abaana abakola bitya obwongo gye buddukira tasobola kulowooza nti waliyo Rasta community ennungi awo njagala tutandikire Rasta community eno yetya kakati Rasta community eno ngambe eri organization yaffe nga aba Rasta gye twasalawo okujja wamu twekolemu omulimu tusobole okubeera nga naffe tubeera part of okuweereza eggwanga bwe mbakiyita ate ekirala twayagala nnyo obu Rasta okubeera nga butuuka ku platform entuufu oba bulabibwa mu ngeri entuufu bulemeewo okubeera nga bubuusibwa kuba abantu baffe Uganda tebamanyi Rasta kyeki ate ekirala aba Rasta bangi ate baali nga beesuuliridde ne twagala okufuna ekintu ekisobola tuteeka wamu tumitinge goals zaffe nga tuli wamu ne mwayinanga ekitebe kyammwe wali eri ku Freedom Square era bwe tukyali Pan African Grounds yes. Temuvangawo tetuvanga naye baana bakendera sikyabalabawo mpitawo bwe baana bakendera naye ate era mbeera yansinga bw'ogiraba kyova olaba nga tulwana nnyo kati tulabe nga tusobola okukola comeback eyo kwegamba byonna byonna naffe tubituukirize nga bu Rasta kinaasoboka kubanga bw'oba otunuulidde community abarasita balabanga abaziba emisango ekyo tulina okijjawo kubanga si kituufu omurasta muntu waddembe era doctrine yaffe gye tutambulirako egamba one love peace and unity yes kati ekyo already okiwulira one love kitegeeza tutambulira ku mulamwa gwakwagalana then unity twagala obumu then peace mirembe myerere gye twagala otambuliramu omuntu ng'oyo sirowooza nti aba muzzi wa musango andi bagamba nti bwe babeerawo kati nga tugezaawo ku freedom awo nti oba be bagira batire banywa kula obusimu bw'abantu bakola batya kakati nyinza okugamba nti problem gye tusanzeemu nga Barasta Pan African Grounds we tuli wali mu kibuga wakati ate omurasta ye omuntu yenna ajja gye tuli we welcome anyone kakati mu kubeera nti we welcome anyone tetujja kukwata ate mwana mbu tulabe olw'okuba mbu gw'olimu emize tukugobaganye ekyo nedda tetukikola bwetyo newankubadde nga kati twagala okubeera nga tuteekawo embeera eyo okulaba nti tusobola pointing out entuno oyo ali bwati ne bwati tumuyambye tutya mu kifo ky'okugobaganya kubanga ekyokugobaganya abantu bakikoze nnyo naffe ffennyini tubadde ba victims b'okugobaganyizibwa so yes because erinnya lyaffe eri oburasta etutambulirako lize livumibwa oba nga livoolebwa ofuuka otya omurasta so kati nze nga nze jjani yange y'okufuuka omurasta kintu ekyendowooza ekyandimu munda yange cause ewaffe bw'ojjayo tojja kusangayo muntu mulala nfaanana oliyo omuntu yes ndiyo omunze kati era ngenda okubuuza bakwano bange abasigadde ng'era nabo balaga ewaabwe munnange ffenze taata wange mugagga nnyo mamange mugagga nnyo naye nze nasangibwa nga ndi bwe nti naye ate ekintu abantu kye batalaba nti munda yaffe tuba ne drive ey'okubeera nga tulivinga in peace tubeera tulina ekintu ekyo oluusi ekyenjawulo omuntu abaddeko kumpi naffe mubeeramu ekintu ekibavuga
Yes. Nga kigamba nti eno ye call yo wano olina okuvutambulira. Yes, this is your calling tambulirawo. Yeah. So kati ne mu buwangwa bwaffe kati nga Abaganda era mulimu era abasobola okiyitamu bati oluusi ogenda osanga abarasitaamu nga bantu beetikibwako empebo. Yeah, but eyo story sijja gigenda mu okay, so katudde wali eri kugobanyeganyizibwa ogambe temusobola kugoba baana nga obwawaze kuba abamu bajja ne bapoyerako awo naye abantu ne balaba kaana kabbi nate ka associating n'abarasta ne balowooza oba mwe batuma nedda bambi kakati mu mirembe giri emabega waliwo twali tukwatagana bulungi ne gavumenti era ng'ekimanyi bulungi nti nawe kitebe ky'abarasta bwe batuula era ebyo byebimu ku bintu ebyajjamu ne bibeera nga byatutakiriza biseera byo nali mwana muto saaliyo naye bakulu bange babitunyumiza yeah so nga bwe nakunnyonnyodde nti nomurasta ye muntu attractinga nnyo omuntu maybe ng'ambe ali mu mbeera ey'okwagala okuzzibwa. Yes. Abaana bano mulina bye muyambyeko ne mubajja mu mize egy'obubbi? Yes, mulimu bangi asobola okugamba nti nze singa si burasta singa si barasta abo singa siri bwenti. Yes, bangi nnyo. Ani abakulembera? Right now tuli under leadership ya Rasta Juko nga nze vice president we. Rasta Juko akimanyi nti ozze wano? Rasta Juko abadde tategedde nti nonzize because emirimu gyaffe gitambula byanjawulo kati nze nja kumuwa report nti kino kinagenze nenkola kino. Yes. Naye kyemanyi nti ajja kisanyukira nnyo era. Kati mwenga abarasta tuddeyo ku kitaatandikiddeko. Mumanyikiddwa nnyo mu biragalalagala okunywa enjaga. Mugamba bamugamba abo bamubuuza agamba asinywa njaga eno habo mugitumya amannya mangi okubeera nga mugibuzaabuza mugirungiye naye nga kiri kisigala nti kiragalalagala ekintu ekyo kiri kitya kaakati naffe tulinamu kasitwaga kako okugamba nti tetwagala kiyonjiya bulungiya wabula waliwo difference eri mu byo biragalalagala ebyo waliwo enjawulo mu biragalalagala. Waliwo enjawulo. Yeah, cause kati bw'ona otunuulira abarasta ekintu abantu kye bagamba nti njaga plant cannabis era kintu kijibwamu ebintu bingi kijibwamu n'eddagala lyaffe linnyini lye tumira n'ebyokulya bye tulya bingi bibeeramu enjaga so kati ekintu ng'ekyo nga kiyamba abantu abasigadde nze sandyagadde nkiyita ekiragalalagala ne wankubadira kiba kiragalalagala cause bw'ona okimira ng'omutwe gukuluma nga bakikozemu oba bakyongedde mu panado bakyongeddewa ne bakikuwa n'owoona era kiba kiragala but use yakyo enkozesa yakyo yereeta obuzibu nti mulimu abantu abajja okukozesa ekintu bakikozesa excessively kibecoming harmful to their health oba kibeera ekyomutawaana eri obulamu bwabwe naye ng'ovudde ku ekyo waliwo ekintu ekiriwo ekyokubuzaabuzibwa wakati ebiragalalagala bingi nnyo ebiriyo abantu be bakozesa yes nga gyebiri babikozesa nga sinjaga yes naye era kyonna kyonna omuntu bw'ona omusanga bajja kitaminga nti eyo njaga yes kubanga n'eddagala lyennyini libajja mu mafamasi mulimu abantu abali misusing nalitegeera nti nobwendimira linkola bwediti nenekola bulungi yes so kati ebyo tubeera mu society yaffe ate birimu tu affectinga seriously naye olw'okubeera nti abantu abasinga batunulira nnyo ekyokuvumirira mu kifo ky'okunoonya tukoze tutya kati yeyo problem ogenze n'ogamba waliwo ebintu bingi nnyo bibabuzaabuza n'enjaga olinza otuwaayoko kale kaakati ebintu ebimu nze byenyiza ogamba nti mpuliddeko ebintu kati nga amafuta ago gesimanyi oba ga nnyonyi ddala oba amafuta gaki kozi nze mpuliddeko abagamba banywa amafuta oba banuusa amafuta then mulimu abeekuba empiso gye simanyi ekikiba tibeekuba empiso ebyo byonna byonna nze nga mbiwulira mu bantu ab'enjawulo naffe tubirabyeko kabamu abanuusa mulimu n'abanuusa oli namusanga n'akatambala ke atambula yesimula otigoloza yesimula ntuuyo
kumbe atambula yeekubisa okitegeera so bintu bingi mulimu n'ababyesiga just one what n'atambula ne ka perfume ke ng'akola ati ebyo byonna bikubisa ate nga sinjaga yes kati imagine ebintu ebyo abantu nga babikozesa mu society yaffe nga mulimu n'oli ajja kujja ku mulimu naawe akole naawe naye nga gwakanya kukola bwati tomanyi nti okola na muntu yeekubisa kati golooza ekyo kitukola tutya nga ensi yonna ejja kutunuulira dread woman oba dread man waliwo kyali bwe tukolerawo nga buli kaseera ayisa omukono ku nnyindo bwati tojja mumanyi okugjako ng'akubuulidde akakeregege ffe Njaga tumanyi ya caayi na kano ak'okunywa so ng'ate eya caayi nze I don't know oba kibeera kibi okugamba nti I would encourage anyone okunywaako cause nnungi eyoza mubiri erina bingi byetaasa eyo gye muyita habo yes era omuntu bw'obuulira omurasita ng'akugamba nti eyo habo yange aba agezaako kwedifendinga mu ngeri eyo nti nze nkikola for my health kati anti ekizibu nti bagamba nti mubikozesa bubi ne bibakuba abantu ne bakola ebyambiyone naye nti kaakati awo nze sijja kwagala kwetikka nnyo kugamba nti tebabikozesa ekyo cause sinabafuna keesi bandeetera omusajja nga murasita nga ddala mumanyi murasita oba mulaba nti murasita nti akoze ekintu ekyo naye nga this is why rasta community weeri twagala okubeera nga twadressinga ebintu ebyo naye era ekitebe kyaffe okubeera nga kimanyikiddwa nti murasita musange ng'akola ebintu ng'ebyo mutuwe gwe gw'osanga nga wabeera ddala nga murasita because ffe tukolagana ne gavumenti tetugiyita eno we are registered yes tuli registered ate era tutambula nga tugezaako tutambulira makuba amatuufu nga ngambe era buli eyandiyagadde otwegattako tetuli mu kwekweka Namale nina kyali wange Rasta Yiga ndowooza kyaliwo Rasta Yiga talina dread but he claims to be a Rasta and a very serious Rasta and then abasinga balowooza omurasita nviiri tugenda baawulirawa abarasita abatuufu ne bano abaagala okubeera nga bakola ebintu era nga bewooza kuba balowooza buli muyaaye buli akola ki yenna alina kubeera eno mu community yammwe tunaabaawulirawa kati awe tugenda okwencouragingira buli awulira nti murasita aje yeregisteringe naffe wawulira nga calling yaffe emukakatako nga naye yandiyagadde abeere nga yefiringira mu kyoburasita kyalimu aje yeregisteringe naffe tugaba cards ezo zigenda kuba zituyamba kubanga twagala n'okubeera nga ekintu ky'okubeera nti omuntu akwatibwa nga alina enviiri n'azisalibwako kintu kyakuvoola it is an abuse of human rights tekirina kukolebwa nalaba nubianiri bamukwata namusalako enviiri yes ekyo kintu baabana be bakwatakwata abalina obudredi obutonotono kakati ate nabo tojja banenya abakwata cause mulimu bw'ojja okusanga ng'alina obuntu obwo obudreds obwo nga ddala muntu akola ebikolobero so that is why tugamba nti bw'obeera ng'oli registered ne Rasta community ffeffe nnyini cause tutambulira ku musingi gwa brotherhood sisterhood ntandika okukumanya nawe otandika okumanya mulimu we tujja okutuuka ekiseera nga tusobola okugamba nti ono asobola okukola kino oli tasobola kukola kino so kyekyo kyandi mugezaako okulaga nti singa mba nfunye obuzibu mba nsobola okuyambibwa mu nyambe y'amateeka yes Rasta community ebesobola okuvaayo n'ekuyamba kubanga ne ba lawyers betugenda okubeera tulina betugezaako okubeera nga tukwasaganya tubeere nga tutambula nabo twagala tubeere nga tutambulira ddala ku musingi nga olaba abantu abasigadde bonna tuve mu mbeera eno ey'okufiiringa nga nti nno nze mboolebwa bwe naagenda okusaba omulimu tebajja gumpa bwe naagenda okukola nti bajja kola tikubalowooza nnyo enjaga no twagala tubijjewo funding mugenda gijja kuba ekyo kintu kinene funding ejja kulabika kubanga nze nkimanyi abatwagaliza gye bali bangi Namale akulaba ku BOCAT TV era kati bali kuba bambuuza Namale anywa enjaga nedda si buli murasita nti anywa enjaga oba si buli muntu nti alina dreads bw'ati anywa enjaga era nze siri munywa njaga kati gwobeerawo otya ne baana banywa enjaga kati omuntu okunywa enjaga tambula nga muginywa ekyo kifaananyi kirala naye omuntu w'osobola okugamba nti tutuule organizing twetereeze bwe tuti ne bwe tuti kani organize ozibyo nobagamba nti tugenda va ku njaga
tuogana yije ate tetutuula bulijjo tetukikola bulijjo tukikola bye oli bwabanga akikola ku lwabulamu bwe ku lwakumuwa ddembe lye oyo mugenda mukwata mutya tetuyina era kyetuyinza kumugambako kubanga bakikoze olw'obulamu bwe yes newankubadde nga tekiŋŋaana nze wemba nga nnina kyemmanyi nti no munnange ekyo kijja ku affectinga bwoti ne bwoti bakitukola bwetuti ne bwetuti yes nakitegeera waliwo abakikola olw'eddiini olw'enzikiriza yaabwe ate nga bw'ogamba nti bakiyita batya oli ng'alinza okugamba nti nze Njaga eno ngikozesa ku budde obw'ekiro mukita meditation yes abarasta bangi bagikozesa mu meditations omuntu ng'oyo nze nga nze siyinza kumugaana because aba ategeera lwaki akikola what is meditation kyemuba mukutegeeza mwenga abasinga baba bakitegeera bulala meditation nyinza okugamba nti no including okukakkana n'okukakkanya ebirowoozo byo ne wezza be present in the moment omanye nti no nze gundi ntambula bwenti ne bwenti era kino bwekiti ne bwekiti nyagaliza mu bulamu nina kikola ddi era wa okwo okwezza okwokola buli kanaku kukuyamba okutambulira ku mulamwa n'otava ku mulamwa nnyo okay kati omuntu oyo akola meditation agikolera mu nnyumba ye mu kisenge kye era ebiseera ebisinga meditations ezo zibeera zawaka omuntu akikola mu space ye ey'eddembe ovwikyo ekyo kisirowooza nti kyandibadde kibikoza aba talina gwayingiridde nina mukwano gwange mutunzi wangoye Kim ye alina n'akafo we banywera okusanga ng'onywera mu kifo ekitali kikkirizibwa kunywera guba musango mweorganizinga dda bwe mutyo yes kati organization eyinza okubeera ng'eri ku level ya Kim naye ate ojja kugendera okutunula mu ggwanga lyaffe tulina abarasta bangi betumanyi mu rasta community ne betutamanyi mu kubeera nti kiri bwe kityo organizations kimaze okulaba mu buli rasta bwali afuuka leader kyajja okusooka okugamba siragala basajja basirikale kuneewuubako so wabeera nga ddala amanyi nti abantu bange bali bwe bati ne bati because ajja kubeera nga ye murasta naye ng'abantu batwalaganya ate si barasta obanga n'oburasta tebakutegeera bati nga baagala oburasta yegangamba oburasta bwa mu mutima anti kyekyo kyenkugamba abalala bo balaba bikolwa na nviiri mugenda bawulira wa mitima egyo lyalinza okusiba enviiri naye ng'omutima si murasta kati awo kyekyo lwaki nakugambye nti nabarasta bantu bampewo zimala kulinnya spirituality kintu kya mwoyo kati nzo ng'ambe empewo yange ejja kukusiima sula nzize gy'oli empewo yange ng'ekusiimye era nja kujja gy'oli tukwasaganye bye tulina okukwasaganya mu mirembe kitegeeza nti wemanya organizinze n'abantu bonna nga empewo zaffe zikkaanyiza nti tukole ekyo nti kino kye kijja okuteekawo emirembe mu bantu baffe lwaki tetusoboka Namale oli mukazi oba omukyala annyonnyola ekintu n'enkitegeera kibalemedde kuki okubeera nga mugenda ne mukinnyonnyola poliisi ne balema okulaba abarasita nga abamenyi b'amateeka nati kati era ng'ambe nti nene yebeera entandikwa y'ekyo cause kati n'abapoliisi nabo wonna batunuulira nabo balina omulimu gwabwe ogw'okufuufiiringa gw'otajja bagaana ate kuba akwata abamenyi b'amateeka mu bwonga akirina ow'enviiri abamenyi b'amateeka bw'ati bw'anaasanga ab'enviiri babiri nga bakikoze ajja kitwalira awo nti ab'enviiri bonna bakola ki so mu b'enviiri mulimu abeerimbikamu nga si murasita kyekyo lwaki ngambye nti omuntu awulira nti nalina omutima gw'oburasita for now because buli kimu kitambula step by step tusooke twekuŋŋaanye tukole registration eyo tufune cards membership card eyo card first of all tugenda tandika kati okubeera nga tusobola okufollowinga up omuntu oyo mpola mpola tugenda kutandika okwemanya mu kutandika okwemanya tujja kuba tusobola okugamba nti nongenze ku poliisi y'e Nansana njogedde nabo mbagambye nti ndi bwenti ne bwenti era munnange twagala oteeka emirembe bwetiti ne tukoze tutya but toyinza genda n'olumba poliisi ng'abantu bo tebali organized oyagala ate okulwanirira bagenda kubuuza olina ttiimu y'abantu bameka nga tomanyi kati nze ttiimu yange right now gye nnyinawo nnene ekimala naye ate tetunnayingira mu byalo
twagala kati tutandika okuyingira mu byalo tukumuleyo abarasta bonna abatubamanyi kigenda maaso tusobole okugamba nti yes enkyanja kujja nkulwanirire ku kyalo kooli naye nga naawe omanya ani akulwanirira kitegeeza naawe okimanyi nti oyina byokola ebyafa byamawulire nti bakwata owamawulire ffenna tuvaawo ne tugenda ne tunnyonnyola ne tubula obumu obwo bwe mwetaaga nammwe kaakati mutagetinze age group ki gye musinza okutagetinga oburasita bwa myaka gyonna kuba tulina abaana bato tulina abavubuka tulina abakulukulu tulina abakadde kati yawo tulina kwedistributingamu abakadde balina bingi ebyotubuulira abavubuka bano tulina bingi ebyobbalaga afe abakuzeekuzeemu okusukka mu buvubuka kankubuuza mulina ebyawandiikibwa byammwe nga bw'ogamba nti singa Namale anaaba Allah amujjuludde n'avaawo abaliddawo basobola okumusomako oba abaliddawo basobola okusigala nga batambuza ennono yammwe nga bw'ebadde abarasita ebintu ebyo tubiina naye kaakati mu kubeerawo kwabyo ng'ovudde ku byokola nti tulina barasta community ebisobola okwogerwako nti Namale yali vice wa wano n'oburasita bwennyini bulina ebyabwe bye butambulirako awo wembuuza awo mulina ebyamwe bye mutambulirako biri written oba just bagabugambi n'ogoberera ekyo kati ekyaffe nga bwe nakugambye nti kintu kikuzaalibwamu kikunoonya ne kikusanga ne kikuteeka w'olina okubeera era tutunulira abarasita abalala abali kati nga mu Jamaica abali all over Africa tutunulira nnyo omukulu Haile Selassie His Imperial Majesty omwami oyo ebintu bye yakola abantu tebasobola kutegeera lwaki abarasita bamwesibako nnyo naye ye muntu encouraginga nnyo obumu mu Bafirika naye ng'oba otunuulira obumu obwo bwe encouraginga tebukoma just ku kubeera nti nno gwe Omufirika you have to know yourself weemanyi omuntu yenna yenna bwe weemanya kikyoli gemaanyi go naye bw'obeera tomanyi kikyoli amaanyi toyina kikiyogera ku bakyala beerusa baganange sirina kye mbagambako newankubadde nze nga nze mpulira nga okubeera ku nakyo yange gye nti neebaza Mukama talina kyobagamba ba tebavudde ku mulamu okubeera nga tebaagala kweyita Bafirika kwegamba era nja kugamba nti nno ekyo kye tuyita mental slavery omuntu oyo yagenda okutuuka mu ekyo era nja kikwasaganya n'ekyebiragalalagala omuntu agenda okutuuka mu state eyo yayinza okulowooza nti nkola kyenjagala ng'olwali mu state eyo naye ng'ate takola kyayagala yeetadde mu mental slavery yes ayina ekyo ekyamukkirizisa nti ekyo kyayagala but kyekyo kye nakugambye nti naate meditation eno omurasita gyakola on a daily basis ekuyamba okwezza n'omanya kikyoli kakati bw'otunuulira engeri ensi yaffe gyetambuliramu omuntu omuddugavu okuva nga tukyali bato tewaliiwo sisitemu eteereddwawo eragamu nti muddugavu nti olina okweyagala because bw'otunuulira ebintu byonna byonna ebize bituguzisibwa kala nzungu n'olaba TV abawala abalungi abaliko abakola ki ogenda omutunuulira nga mweru gwe baatadde mu video okitegeera ogenda okutunira buli kimu kwegamba abaddugavu tetwefiiringa kati kyekyo kye tulina ate okulwanisa bwe weeyagala n'omanya kikyoli gemaanyi go naye bw'oba tonna bakuzuula maanyi go bwe gali era ojja kubeera mu bintu ng'ebyo ogezeeko okufaanana ng'oli ogezeeko okukola kyova olaba nti no abantu bakyasobola okulaba nti dreads mbi naye ziba zitembi ng'ate enviiri zizo zikuze ku mubiri gwe Katonda yazikuza gwe wagamba saagala zisala okitegedde olina alaba ng'omuntu okubeera ng'alina weave oba okubeera ng'alina braids ze bakoze ziri plastic wamma kijja kitya nti biri ebiviiri ebigulirira ebyo biri oke ate dread ne zibeera nga nkyamu enviiri ezange eziri nakyo eziva mu ggwe mundaayo nti zaate zembi so wabeerawo awo akantu ketuba tulina okwetegereza ng'abantu still tudde ku meditation are you trained bakikutendeka no kintu gwe mwennyini kyoyagala n'otandika okwecultivatingamu nga wala abasajja bano abashawulini betuwulira n'abamonkwe ndaba omumonko addawo n'asirikirira bw'ati ayina ekintu kyeyeezimbamu munda ye naye agenda okyezimbamu akikkiririzaamu nti kino kijja kunnyamba
Yeah, so usually meditations era obeerako omuntu ayinza openinga your eyes osobola okukola ekintu bwe kitu newankubadde nga abamu bajja kgenda masabo ngambe kola akantu wekati newekati kati ffe we would rather okola ekintu ekiri nakyo ogambe nti kati katonda wemba ntudde wano katonda wange njogera naye ntya ti katonda oyo ateeka okuba ali munda yange kyokka ogenda okuddayo ne mu bitabo kati nga mu bayibuli nga bakugamba katonda ali mundayo tukitwale nti meditation eno mbanga ayogera ne katonda exactly nsobola okusabira mu kyenjagalira nenkifuna ekyo kyenkugamba nti ffe yeeyo prayer yaffe obulasta obulasta tegeeza ddiini nayo oba nzikiriza bye bimu ddiini nzikiriza I don't know bigambo ebyo nze bimbuzaabuza naye eyo nakyoyo that is yegwe omuntu So what is your campaign now gyemwagala okubeera enjiri gyemwagala okutambuza campaign yammwe eyimiridde ku kikati okusinga twagala ku spreading awareness ku drug abuse egenda maaso yeah then twagala okubeera nga rasta tubuza yeah rasta twetaaga okumanyibwa nti naffe tuli bantu ate tetuli bantu babi tetuli bantu bakyama tuli bantu abaagaliza eggwanga lyaffe tuli bantu naffe abaagala okubeerawo nga tuweereza abantu baffe omuntu bwawulira drug abuse obwongo buddira ddala wali ku njaga wetwagala oyongere okunnyonnyola abantu bategeere drug abuse kweko okuvumirira ebiragalalagala asooka enkize okuvumirira drug abuse abamu bakikoze okukozesa obubi ebiragalalagala so nabannyonnyodde ekintu kyenjaga kino nze sijja ku defendinga cannabis tojja defendinga njaga sijja defendinga kintu kyonna kyonna because anything too much of anything is always bad yeah so ng'omuntu yenna newonywa bbiya nga muyitirivu ne bonywa soda nga muyitirivu okitegeera ezo zonna ebeefuuse drug gy'oli ekintu kyonna kyonna ekituuka n'ofeelinga nga nomosi eyo muwulira mutya okubeera nga bakwata abavubuka abakozesa ebiragalalagala ne bagamba yanywedde enjaga kale nze ng'omuntu nyinza obutakitwala nnyo ataata naye ate mu barasita bannange mulimu ate abakitwala ne bawulira nga kibakosa kibanafuya newankubadde nga nze nandibagambye temunafuwa omusirikale aba musirikale nga bwe tutera okweyita tuli ku BOCAT TV YouTube channel yaffe genda maaso n'okubeera mpozi nga ate osubscribinga BOCAT studio yekola ennyimba eri abayimbi mpozi ate mwenna ku sente ensaamusaamu tulina omukyala Namale Rasta atunnyonnyodde nti abasinga mwe mulowooza nti enjaga byebiragalalagala waliwo abaana abanywa ebiragalalagala ebirala omuli amafuta omuli simanya empiso zikokaini omuli biki mwe byonna mubitwaminga kubeera wamu nti njaga naye nga si bye biki si bye bimu kati bo kibaluma okubeera nti abantu bakozesa ebiragala ebyo ne mwana bagamba nti abo balasita be banywa enjaga bayayi kati olaba okyokuluma kyandibadde nti tekituluma but nga bwe nkugambye tuli bantu abaagala eggwanga lyaffe tuli bantu abaagala bantu bannaffe omanyi omuntu buli woobeera nga ofunye ekintu kyeweekwasa nti ekyo kiri kiggwawo ne bakimanyira nti ekyo naye nga the real harm is being caused Jjajja Buchaman gyali mu community yammwe oba taliyo Jjajja Bucha tubadde tutambulanga naye up until sometime back yafuna obwa chief advisor naddukayo kati simanyi nnyo byatambuza naye nga gyali muwulizangako oluusi nga gyali bali bulungi before kibe mutagetinze mwagala okutuuka mukola outreach zammwe kati tubadde tutagatinze before twagala tutuuke all over Uganda for now newankwadde nga tutagatinga East African community yeah because twagala coming all together nga barasta East African community tubeere nga tusobola okukola ekintu ekyo omurasta ali yabalaba oba Jinja oba Gulu Arua manyi waliyo nabanafa bali northern nga barasta yeah kiki kyabasuubira kiki kyabeera asuubira mu community yamwe kyemugenda okugenda nga mugenza okukola outreach kakati tugenda kujja twagala tujje nga tulese art and craft waffe tuli bantu tuli nnyo mu bintu by'okukwasaganya ebintu by'emikono then n'abayimbi tukoleyo show kwegamba ebeerenga tujja giyita rasta market
olunaku olwo naye ng'ate eriko omulamwa not just a market nti bazze kugula buguzi eriko omulamwa asobola okugenda kukolako activities ez'enjawulo naye nga activity eyandibadde enkulu yandibadde y'abayimbi abanaaba bavudde eri kubanga bagenda kuba bavudde eri nga nabo kiki kye baba basuubira kati abarasta abali eyo kakati tugenda kubeera nga tutwala ebintu eby'emikono tujja kuteekangayo rasta market rasta market egenda kubeerangako activities ez'enjawulo nnyingi nga mwe muli n'abayimbi be tugenda okuleeta okuva e Jamaica. Mugenda leeta abayimbi okuva Jamaica? Yes. Kuba tulina bannaffe Abajamaica be tutambudde nga nabo. Mulimu abali mu America naye nga they are Jamaicans. Mulimu abali mu UK naye nga they are Jamaicans. Bonna baagala okubeera nga bayamba oburasta okudda engulu kubanga bagamba kati fene waffe tuba tuyanga oburasta tubuwa nnyo ekitiibwa ate nga ku butaka gye buva buvoolebwa so twagala okukikola kubanga nabo mu kumanya nti no bintu by'ebiragalalagala biteekebwa nnyo ku burasta baagala okubeera naffe mu fight eyo so tugenda kubeera n'abayimbi abo tugenda kubeera n'ebintu eby'emikono bye tugenda okuba nga tutunda art and craft tugenda kubeera tusuubira okuteekayo mulimu bannaffe abaagamba nti baagala nnyo ebya sports yakati nekyo nakyo tukirowoozaamu nti oba tusobola okukola nga tukoze nti nnaku nga gundi then kya sports nakyo nekibeera kiri fixed naye mumanda babannabyamizannyo batono nnyo abarasita bangi gwe kyoba omanyi oburasita bunene abantu balinda just kubanogolako nalabye coach wa Cameron coach wa rasta omuzeeyi oyo omusajja ali smart nnyo neebuuza lwaki waneeno abasibye enviiri babalaba mu kifaananyi kirala anti kati nabo abali eri kye beebuuza nti ate lwaki oburasita eno bulabibwa bulala ng'ate ffe gwe mulamwa omutuufu buli omu gwatunuulira ne baba bazungu ojja kugenda okubalaba ne bwajja wano asooka kutunuulira gayi murasita nti nze no gayi murasita gwe mba neesibako because bakimanyi nti ye muntu gojja babeera confident nti waabeera naye aba safe ekyo kiviiridde ddala kuva eri ate nga n'abeeri bagamba kiviiridde ddala kuva eno kati awo tulina okutereeza embeera tutambula. Namale wali osabyeko omulimu mu office yonna? Yes. By the way, before that wasoma ki? Nasoma human resource nawakuwadde graduating. Why? Life hustles. Wandibadde ggwe okulira abakozi? Okitegedde nga nze abaleeta ne mbagamba munnange mujje tubawadde mukole. Awo wennyini ekyo kye wasomerera ddala ekyo kyennyini kinnumye nti tewamaliriza lwaki naye lesuubiri kyaliyo lwaki nkugamba nti eyo human resource eyo temwagala kuwa barasita mirimu okitegedde we wali obuzibu kati nange ezimu ku issues ze nayina by then dreads zange zaali zikyali nto naye nga olina ogenda ng'osibeyo ku mutwe gwe batinga omusiraamu which is okay because naffe abarasta abakyala tusibanga ku mutwe but by then nali just nga ngetinga initiated mu kintu kino ntandika butandisa okukizuula nti kindimu naye kati byebyo ebimu nange ku bintu bye natuna ne ngamba but why is it that rastas lwaki buli kimu bafuna engeri gye bakunyigamu namukwano gwange yali asiba dreads ezo nagenda okusaba omulimu naye bamugamba sooka osaleko enviiri bangi nnyo nasooka nadde wakana mala mwezi mulamanga ki mukwano gwange chef is a very good chef yagenda ku is it Serena ne bamugamba sala enviiri naye ng'omulimu bagumuwa ne bamugamba sala enviiri n'ataddayo otasala nagamba tajja sala enviiri ze kati olina kino kyewagambye nti that self confidence ekulimu muli can't you sit face to face ne boss akuwa omulimu n'omugamba enviiri zange njagala kukola nazo siina buzibu nazo I'm a clean man or clean woman ojja genda ne self confidence yeeyo omuntu oli naye akugamba kampani yange naye ena byetambulirako bikkiriza ne byetakkiriza you won't go and change somebody's company overnight era oba olina kyesonyiwa bwesonyi kyobala abarasita abasinga beekozesa naakola omulimu oluusi ne gutavaayo nnyo naye n'agamba kankole kyekitini kyennyina okusinga okubeera nga obulu ku mutima owulira otya nga nze nkitwalanga kubaboola it's heartbreaking can you imagine kati oli muzadde ogenza oyagala mulimu olaba nti abaana bo bajja bw'onoofuna omulimu ogwo bajja kutereera mu mbeera naye n'ogenda ne bakugamba olw'endabikayo tetujja kuwa mulimu naye ng'ate okimanyi birowoozo byo by'oyina eyo kampuni ligyemu osaana nefuna ne ssente okusinga ezo eziina Rastafarian community ongambye eri registered
nga bwe mutereze ekifaananyi kyammwe lwaki temusoose ne mutereza ekifaananyi kyammwe mu companies oba gavumenti oba n'ebitongole ebirala bekikwatako balekerawo okubalaba nga bafeeriya balekerawo okubalaba nga abalalu balekerawo okubalaba nga abaki nti omuntu asobole okukonsidaringa kuwa omulimu nga tatunulidde enviiri kubanga enviiri ezo zisinga wiigi kati tulowoozezaamu ne tugamba why is it that batulaba bwe bati kati ebintu ebimu naffe betupointed out kya drug abuse ne tugamba nti abantu basukka nnyo okugamba enjaga ekibadde kibalabise ennyo gayagala kuba kati tusooke ate tubeere nga tusooka okubeera nga abantu basooka otegeera kiki eddala ekituufu ekiri ku byenjaga ebyo nga bwe babiyita ekirala basically kusooka kutereeza ekifaananyi kino underground naye abaana banaasalakokko bajja kusalako kubanga baluwa bakuba n'omunasanga nga bajja kusalako kubanga nze nina omuntu omu gwe sijja kwogera gwe mmanyi yali nga ebintu by'ensi naye nze natuula naye muyita muganda wange era kati muto wange naye natuuka ne mmanya nti omwana ono ebintu byalimu ali mu kuwaba buwabi naye ng'ate ekintu ekituufu ekyamuliko just love gyali yeetaaga yali talina bamwagala bazadde be baafa muto kaakati okuyita mu kino ne kiri mukiyita kino ne kiri nga the only way to console himself kunywa njaga yatuuka n'atandika okubeera nga ava mu kino nadda mu kiri okukakkana ng'atandise okugenda mu birala nnyo awe namusangira kati mwana mulungi muwombeefu talina tabu alina nti alina abamwagala yes cause yazuula era nze tolina kyoyinza kwogera ku nze nga waali baaba muleke kuba yatereera yadde engulu so many of them oba ngambe many of us just mukwano communication kijja mugenda okuteekawo ne sensitization eri abazadde balaba abaana baabwe abagenzi mu burasita nga abayaaye bafeeriya bannange kintu kyokonvinsinga omuzadde nga yamanyi nti oburasita buyaaye kizibuzibu but gwe omuntu mwennyini kinoomu naffe ffennyini tulina okwerwanako tuleme okulowooza nti bajja kujja batuyambe naffe ffennyini kati nange nkangambe nange kinkakatako muzadde wange bw'aba ndaba mu kifaananyi kino nga takyagala nina okuzuula muzadde wange lwaki takyagala bwe mmala okimanya lwaki takyagala nze nsobola okumubuulira lwaki ekintu kino nkiri ogendako ewammwe waka nze ndi bwe nti nnyo n'abeewaffe ndi bwe nti tata wange mami wange baganda bange ndi bwe nti nabo kale tumalirize njagala okunge abarasita bonna okujja okwewandiisa kubanga nze ndaba ndowooza yengeri yokka gye musobola okubeera nga mulabibwa mulabibwe ng'abantu ab'omugaso bannange mbakunga mbasaba baganda bange abarasita mujje tubeera ku Freedom Square every Saturday tubadde nga abakimalamu amaanyi nga boolaba nti nno kintu mukisika ate ne corona najjamu awo ate economy nga abantu bwe bagamba naye tufube nnyo kubanga kino kitukakatako muba mwogera ku kiwe musinkana ku Freedom bwe tusisinkana ku Freedom Square twogera ku activities zaffe ezinabeerawo mu week twogera ku activities ezinabeerawo mu mwezi nga bw'omanyiira then kati twayinanga n'ennaku ze twajjanga nga ezo just za nkiyite nga kukuŋŋaana kwa chanting kubeera mu spiritual mood tukuba ku ŋŋoma ne tuwuliriza poliisi mugitegeeza kuba wali tubawaka waffe era bakimanyi nti abarasita be babeeraawo tebabatawaanya era batulaba nga tuzze bamanyi n'okujja ne batubongako ne bagenda ne bakola ebyabwe so tubeerawo ku Freedom Square mubeerawo ddiizi gye mbakyalireko Saturday tubeerawo kuva ku saa 7 paka olweggulo njagamba rasita igajja ndeete tubeerawo nti gye mbabongeko eyo kubanga abarasita nze bemmanyi eno ebweru ninza oba bemmanyi ebweru balala bangi nabali mu ngeri okutuuka eri n'olaba nga ate buli mulasita golaba eri tomumanyi
ate ngeno nawe bola balala nange bwentyo ntambula ku byalo n'osanga abarasta n'ogamba banaye ne bano bonna gye bali kyekyo ekizaamu amaanyi n'omanya nti tuli bangi omulimu nno oyolekedde mungi naye nga oyolekedde munene kubanga ekyo ekintu si kyangu to convince the society to convince the government muyinza bamwagiconvincingako ekitonde bwe bakkiriza okuligestalinga naye okwongera okubakakasa nti muli bantu kyekyo lwaki naffe twenyigidde mu mulimu abalala gwe bandigambye nti gwa poliisi oba gwaki oba gwaki we are figuring out how nga tuyitidde mu mukwano ffe tetujja kukwata mundu tetujja kukwata kisiba muntu but ki kyetusobola okugaba we have our talents tuyita mu talenti zaffe n'abo abakubu era nabo mulimu abalina talenti yaabwe ng'oluusi talenti yeeyo yeyina n'okumuyimusa agambe nti mbadde ensodde siibula kale mwebale nnyo okubeera naffe banange ebigambo bye twogeddeko leero kansubire nti bibadde biri uplifting gye muli kwanza nyumiddwa okubeera ano webale nnyo okunkyaza okay tweyanze gye tubalina omukyala Namale ate mpozi nga mukyala mu rasta abarasta bano bw'oba tonnatuula kwogera nabo you don't get to know the inside of them tosobola kumanya kikiri mu mutima gwabwe muli munda naye bw'omala okutuula nabo n'oyogera nabo omala n'ogamba these guys are productive abantu kye batamanyi so tukweyanza nnyo bale tukyalirako wano ku BOCAT TV olunaku olwaleero ate subscribing osharinge ate otambuze waaka waffe ono tujja beera nga tunabanga tubafunyeemu nga tubafunamu ne tunyumyamu ko ntogende batubuulira project zituuseewa campaign etuuseewa tujja batukola updates ez'enjawulo batubuulirewa bwe batuuse mubeere bulungi mweraba BOCAT TV neera